Tugatandise n'ababaka abasajja mu lukiiko lw'eggwanga olukulu nga bano bambalidde Minisita omubeezi w'ekikula ky'abantu Peace Mutuuzo ku kiragiro kye yawadde olunaku olw'eggulo ng'akugira abaana ab'obuwala obutaddamu kukyalira nsiko. Ababaka omuli owa Lubaga South Katolubwama, owa Mukono South Muyanja Ssenyonga, Mpozi n'owa Kasambya Gafambwa Tekamwa n'abalala bagamba nti bo ng'abasajja abakyala okwewunda mu ngeri eno kisanyusa bo. Olunaku lw'eggulo Minisita omubeezi w'ekikula ky'abantu Peace Mutuuzo yasinzidde ku ssengejjero ly'amawulire ga gavumenti wano mu Kampala n'alabula abaana abawala ku ky'okukyalira ensiko basenga obutaddamu kukaka baana bawala kukola kino n'obutaddamu kweranga. Bagenda ne ku TV ne batandika okusomesa abaana oba babuwandika ne batandika okusomesa abaana abalala babikolera mu masomero nekitukakatako okuddamu okutangaaza eggwanga n'okubayigiriza nti ebikolwa ebyo tebyetaagisa naddala mu bantu abakkiriza mu by'okukyala ensiko. Okuva lwe yayogedde bino abantu bangi abavuddeyo okumwambalira ng'oluwaleero n'ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu bavuddeyo okugatta eddoboozi lyabwe kwabo abawakanya ekiragiro kya Minisita. Mutuuzo ekizibu ky'ayina nti baminisita ba pulezidenti tebalina byakukola. Kati bw'anoonyayo ekintu ky'ayinza okukola amawulire ne bakyogerako abuukira bubuukizi n'amala googera. Tetuyinza kudduka eby'ennono n'obuwangwa bwaffe. Mu Banyankole tulina kye tuyita okusenya enku. Mu Buganda tulinayo okukyalira ensiko. Teri kikolwa ekiri bwe kityo kye bakozesa nti bakaka mukyala okuba ng'akigendamu. Buli muntu yenna agendayo nga yeeyagalidde. Tebikwatagana n'okukekejjula abakyala kw'owulira era kwe twayimiriza nga gavumenti. Ku nsonga y'okukomola abaana abawala waliwo ababaka abawagidde Minisita mu kuvumirira ensonga eno. Okyokusala abakyala mu bitundu ebyekyama ebyo biveewo kubanga birumya. Kyokubiri, it's not a condition, siteeka nti baabaami bagamba nti oba toli bwotyo sijja kukutwala. So weritabateeka siraba lwaki omuntu bamulumya bamuteeka ku nninga. Omubaka wa Butemba County ekisangibwa ekyankwanze Pentagon Innocent Kamusime agamba nti gavumenti ensonga zino erina okuzijja mu ssaayansi kuba za buwangwa. Ono yegattiddwako omubaka wa Mukono South Muyanja Ssenyonga nga ye ssentebe w'akabondo k'ababaka ba Buganda mu Parliament okukoowoola obwakabaka bwa Buganda okuvaayo butangaaze gavumenti ku nsonga eno. Ate tuggyemu n'embeera ya ssaayansi because bino ebintu bya nnono. Nze nagenda okukula n'ensa nti abantu bagenda kewana kakande bakyali ensiko. Ate si Baganda boka n'Abanankole n'abantu abalala ne Minisita biina. Kati asooka tukakase baba teyabikola. Ekyo nze ndowooza nti awo Minisita yeetaaga okutuukirira ku bakungu abamu ate mu gavumenti emmengo ne bamulungamya nti ekyo tekirina bulwabe bwonna bwe kituusa kweri muntu wabula kyawanga omukyalo okumuteekateeka obuki obulungi kyanjawulo n'okumulumya ng'omuggyako ekitundu kye ku mubiri gwe. Ababaka baagala ono aveeyo yeetondera Obuganda n'amawanga amalala agakkiririza mu buwangwa buno. Bwebanga ye byamulema oba oluusi nga tamanyi na bwe bifaanana na bwe babikola asigale ku ekyo akkirize nti mu buwangwa bwabwe obw'Abakiga tebiriiyo. Nolwekyo munno bwakusinga gundi togiyita nti oluusi alwadde. Sooka kwebuuza Peace, sooka weebuuze ku bintu byogenda oyogera kati guno mulundi gwakubiri ng'ogenda ojejemba n'ebintu ebitali mu makulu. Nkwegayiridde Peace, oli minisita wange, nkwagala nnyo nawe okimanyi, naye ensonga ezimu wano mu kalicha y'Abaganda sooka weebuuze. Nze ng'omukyala ate ava mu Buganda, omuzaana wa Ssaabasajja Kabaka amazeemu ekitiibwa era musaba n'obuwombeefu adde akomewo yeetondera eggwanga kuba ensonga zeyogedde na butamanya oba nsaalwa nga ye teyafuna mukisa ogwo. Omubaka wa Lubaga South era nga ye Minisita ow'ekisiikirize ow'ekikula ky'abantu ku ludda oluvuganya gavumenti Katolubwama mu kwogera kwe ku nsonga eno agamba Minisita Mutuuzo yandibadde asooka kwebuuza ku bantu abakwatibwako obutereevu ku nsonga eno ne batasalawo busazi nga gavumenti kubaggyirawo ng'abasajja erimu ku ssanyu lyabwe ery'oku nsi. Abasajja be bannannyini nsonga zino era abakyala bonna mu Buganda
beewunda okuva ku mutwe paka ku kagere kusanyusa abasajja baabwe